more CP. One more CP. Mama nebutata obuto obw'essomero lya King David Junior School eryendeje mu Makindye Division bwe buubwo bwentandise nabwo okutandikira ddala wali ate akatambi kolaba essaawa zino bambi bunyabo bwabadde bugenda maaso n'okunyumirwa trip gye bwabaddeko eya CP Falls bwe babatwala mu bitundu by'e Kapchora oba gye babadde batwaliddwa okubeera nga balambula n'okutambulako ng'era naawe bwe waliyo osoma bye mwakolanga mu ssomero. Ebbaasi eyatutte bano y'ey'ekika oba eya kampuni eya Liberty Tours and Travel nga bw'ogenda maaso n'okugirengera mu kifaananyi eddakiika eno newankubadde nga akaseera akanyuvu kabadde kamaze okuba ak'abayizi bano ate ebyaddiridde mu budde obwakawungeezi olunaku olw'eggulo ng'ennaku z'omwezi 16 Julayi 2026 byabadde bibi gaabadde maziga emiranga n'ebiwoobe oluvannyuma lw'akabenje akazibu ennyo akaguddewo wabula ekisinze okuleeta entiisa okubuutikira eggwanga nyaffe Uganda kyekyokubeera nti abaana 20 be baalusuddemu akaba oba be baaluguzeemu abaana b'abendi baafiiridde mu kabenje kano nga kwotadde n'omu ku bakulu abatwalira ddala essomero lino naye yafiiriddewo okukola omuwendo gw'abantu 21 kati kansooke nkulage omukulu MP Serukenya David nga nnyonnyola ebyabaddewo ku bamu abaabirabye ku sport. Uze kitalo nnyo kitalo ddala ekyatuguddeko naye ngenda babriefingamuko then tugenda kusalira wamu amagezi. Ekizibu kino kyagenza okugwawo Katonda alinganga eyategedde kubanga waabaddewo emmotoka eya Blood Bank eyabadde eva baasi eno emabega kati nga baasi egenda mpola era kigambibwa omuka gwabadde gugiweddemu abatuuze ne bagamba driver wano tumanyiiwo wabi wagwawo nnyo obubenje togenda. Driver n'agamba kaŋŋende mpola baasi n'egenda ng'etambula mpola kati eya Blood Bank n'egiyisa. Mukama yayambye nti eya Blood Bank yabaddemu bannansi abawere 10 kati babadde baakabayisa bagenza okulaba baasi ebava emabega ng'edduka emisinde ne bagamba tufudde ne bazibiriza amaaso. Bwe bazibiriza amaaso bagenza okudda engulu nga baasi ebayiseeko etomedde oguyinja. Bwe yatomedde oguyinja ne yeevulungula n'egwa. Oyo ye MP w'ekitundu Honorable Serukenya David. Kati mukadde ke kamu waliwo omwana mulenzi omu ku bavuzi b'ebidduka sayidi eno e Kapchora. Akabenje kano wekagudde wali ku Kyekwatit Village, Kimawa Parish Kawo Sub County mu Kapchora. Annyonnyola era ng'amanyiddwa nga Sabila Bukit yannyonnyodde embeera yonna eyabaddewo. Mwasinze okuba nga tunnyonnyolera nti amazima ga Katonda mu ggulu amatuufu amazima agaliwo. Drive ono avunaanyizibwa ebitundu 10 ku buli 10 okw'okufa kw'abaana 20 wamu n'omuntu omukulu omu okukola omugatte gw'abantu 21. My name is Sabila Abdul Haq. I am a native of Greater Kasserem. This accident happened mysteriously. It was too fatal. It was people who had come for a study tour at Kapchorwa since it's a tourism site. It happened like this. After the bus reaching Amgul sub-county, the bus happened to get a mechanical condition with the peoples. The mechanics offloaded the peoples. Then from there, they requested for the mechanics to come and repair the bus. When the mechanics came, the driver insisted, even after senior drivers of the air told him that please, if the bus has an issue,
you help us and you tell us reality so that we can get other means of transport to take these kids to the tourism site. The driver insisted. He told us he knew what he was doing. Now we also kept cool. We kept calm since he knew what he was doing. From there, the bus tried to be a bit fair. Then after that, the students were again put back in the bus until corner, that is Towe, around Towe area. That's where the learners again got off when the bus experienced another mechanical condition. They told the driver to still insist on transporting learners. The students, the pupils were again told to foot from corner to CP Falls, that's in Kaptogolo. Then the bus remained being maintained in the corner trading center, that is the sub-county. The pupils went to Kaptogolo. Then from there, they used shortcut to CP sub-county. When the bus got ready, the bus climbed uphill freely without the pupils. Reaching in CP, they had finished their exploration. The pupils were again requested to get back into the bus. Still, the natives insisted. They said that no, driver, this bus is not good. The mechanics were even still working on the bus in CP, but the driver insisted. We told him that please, we can get for you other means to put down these kids and take them to wherever they are reaching. The bus driver insisted and told us that he knew what he was doing and the bus had a minor problem. Even as we took it easy, we left him to load his bus. After loading his bus, students were being counted to get the bus. From there, in short, after them traveling from CP, in a minute of 15, we heard of sad news that one of the buses that had transported people had crashed in Chekwatit, that is Kawo sub-county. So the bus had a mechanical problem? Yes, the bus had a mechanical condition, which we explained to the driver, and the driver insisted. The bus had a mechanical problem. Bigambo byabatuuze mu kitundu kino era okuva mukulu oyo gw'owulidde Kyabirabo Kid ng'agenda maaso n'okuba nga nnyonnyola embeera nga bwe yabadde. Bagamba nti bano bwe babadde e Kaseremi bagenze maaso n'okuba nga bannyonnyola. Gayono agamba nti bannyonnyodde driver ono olw'ensonga basi yasoose kubanga efiira mu sub-county emanyiddwa nga Amgul. Driver n'ajjako Abaana ne baleeta bamakanika bwe bazze ne bagamba driver nti naye ebbaasi eno embeera mweri nga si nnungi n'akamu, neera still driver n'asigala ng'alemeddeko, n'abagamba nti ye kyakola yabadde akimanyi era ng'akitegeera bulungi. Awo bbaasi ne bagikanikamuko. Bwe yamaliriza Abaana awo yabadde abagjeeko oluvannyuma n'abazzaako. Bwe batuuse mu katundu akamanyiddwa nga Tuwer era bbaasi yazzeemu neefa, Abaana n'abajjako ne batambuza ebigere paka e Kaptogor nga bbaasi egenda maaso n'okubeera nga ekanikibwa. Naddala mu kaunti eya CP Abaana ne bakola byonna ebyabadde birina okukolebwa. Basi bwe yakanikiddwa nti n'erinnya bulungi nga terina buzibu, abatuuze ne bagamba driver nti nedda, Abaana tobazzaako, wabula omukulu ne yeerema abaana b'abendi n'abazza ku mmotoka eno oba bbaasi eno. Wabula bamugambye n'omugamba nti basobola okumufunira enkula endala asobole okubeera nti oba entambula endala abaana bateekebweko. Gayi ne yeerema n'agaana. Ekyaddiridde batuuze kuwulira nga wayise eddakiika 15 nti ebbaasi evudde wano, abaana b'abendi ebamaliriza. Wabula laba bulabi emipiira egyo gy'emipiira egya bbaasi eno nti egisinga gyabadde tegirina njola yadde ekitegeeza nti newe kwandituuse kusiba amazima bbaasi yabadde tesobola kubanga esiba bulungi olw'ensonga n'emipiira gyabadde gyaggwako dda egimu gyabadde n'enjola wabula ng'emirala giweddeko. Wabula mu kiro ng'abazadde b'abaana ku ssomero lino erya King David Junior School Ndejje bawulidde ekiguddewo, bonna bambi bazze kipayopayo era bazze mu bungi ne bajjula ku ssomero ssaawa tubadde mu mukaaga gwa kiro zigenze owera 7-8 ng'essomero lyonna lijjudde bazadde wamu n'abantu abalina abaana ku ssomero lino.
Kabenje. Abasinga obungi Bade wa P7. nga bwanafe bati kitugamba kuba tetuna confirminga bulungi bati amawulire agasinga okufuluma kiragambibwa nti abaana ba P7 bafunye akabenje. Olwoza emotoka zagenze nga mmeka za tabayizi. Emotoka zabadde 2 eza bus Zabadde ne drone 2 zemotoka 4. Basi 2 ne drone 2. Yes, basi zinenene oba buno obukosta. Basi enene seba mukama wange si costa because nti costa bazina ku ssomero bapadde bazipangisiza. Ne bagane basi. Kati subire abatafunye kabenje kwina aso tutuka ko batambula mwafunya communication nabo batafunye kabenje to babo communication amasimu tebagakutte ate era nga kigambibwa nti ne director ayinza okubanga y'omu kubakoze eki batawonye ne director osezzaako kuba ku masimu nabanga tebasobola kubanga babawuliza ofunya ku mawulire ga obaga deliver adavuga motoka eyo nti ya like asima tusoba na yalugenza okusinza kale ku byowulidde kwane tunafuna bituufu biri awo uli abuulisa ebituufu era n'ebisingako tujja kuba tubibatuusaako naye nga ne driver nyini afunye ebisago eby'amaanyi okusinziira ng'akabenje bwe bakatulazeeko ne mawulire gasoze okutulagibwako abasinga obungi ekyamazima tebalusimatuse webale nnyo kyotwaddeko kimala. Eyo nno mbeera ebaddewo mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero ku ssomero lya King David. Abazadde bonna ababadde batuukanga ebigambo babyogera makiikakiika nga bambi n'abamu tebannafuna information. Era omuwendo gwabadde balangiriddwa nti babadde bafudde gubadde mungi n'okusinga ku mutuufu ogubaddewo, era kino kireetedde bangi okudda mu kaseera ak'okutya olw'ensonga nti abamu basuse ne bagamba nti abaana babadde bawerera ddala n'ensanvu. Ekitabadde kituufu era information ebadde yakujja oluvannyuma ti abaana wamu n'omuntu omu babadde 21 omugatte. Enkya y'olunaku olwaleero ne wentukidde okola emboozi eno ng'abazadde abamu bazirika nga bagenda maaso n'okuba nga babawujja era amaziga mangi nnyo nnyini ddala mu kaseera nga bangi tebakkiriza kiki ekyabaddewo naye ng'amazima Mukama bw'atyo tugambe nti bwe yasazeewo. Ate Katonda yaweza ate yatwala. So n'olwekyo tusaba buli kintu kyonna kituuseewo ku lwa Katonda. Ddala ekitalo nnyo kitalo ddala ekitangabwa ekyo kituuseewo olwatugesa abagabo olw'essomero lyaffe erya King David. Kitalo nnyo kitalo ddala abazadde twagambye okunyingira ekiyambeko abasomesa nagefayinga twagambye tukkirize abazadde bokka munda ekimanyimu fyonna tuweddwa naye tutumingira fyonna mulungu bulungi soke tuleete ebyokukozesa then tulabe nga buli omu yenna asobola okutuula naye abazadde baffe kitalo nnyo kitalo ddala. Bino byonna we bigendedde maaso n'okubeerawo nga Honorable Barambar Gahare abadde ku trip ze ez'enjawulo okusisinkana amalwaliro ag'enjawulo mu drives abaddemu ez'okulwanyisa obulyake wabula amawulire eno gye gamugwiriddeko. Yavuze kipayopayo wuuyo n'atuuka ku ddwaliro ly'Embaale ate si we wokka n'amalwaliro amalala abaana mwe babadde batwaliddwa wabula ekisinze okubeera nga kireeta okwennyamira okw'ekika ekyawaggulu kyeky'omuzadde musajja wattu azze nga alabe ku baana abagudde kabenje nga n'omu ku baalinako akakwate abadde waali wabula agenze okutuuka ng'owuwe y'omu ku baamize omusu oba kubasiza omukka ogw'enkomerero. Omwana w'erinnya lye yani? Ian Musiitwa. Oyo yagenze. Uno wano jangu.
Uno ali namba 10 wana agenze. So kola ku gamba tata we kabadde mawulire gannaku abazadde abamu bajja bafuuyirira lunwe naye ng'okutuuka amawulire agagenda maaso n'okubaweebwa tegawoomya nakabululu. Omu ku basomesa ababadde mu kuteekateeka trip eno mukazi wattu obwedda akaaba kimu nti abazadde ŋŋenda kubagamba ki mu mazima ŋŋenda kubibatunuzaamu ntya nti abaana baabwe I don't know what is at school. I will never get that food here. mukadde ke kamu engeri Honorable Baramu Bargahare gy'abadde yatuuse dda mu bitundu by'e Kapchora eno okwekenneenya embeera ebadde egenda maaso n'obujjanjabi obubadde buweebwa abantu ab'enjawulo agenze maaso n'okuba nga yeebaza abantu b'e Kapchora olw'ensonga kyalabye naye abadde takirabangako abakyala ab'enjawulo mu bitundu by'e Kaseremu n'ebitundu byonna ebirinanyewo mu Kapchora badduse zambiro kasita bawulidde nti abaana bafunye accident ne batandika okuleeta obusweta amabulangiti gaabwe na buli kye babadde basobola bakazi battu okujja okuddaabiriza abaana bano ababadde basigadde nga balamu newankubadde nga babadde tebabalinaako kakwate yadde okubaako n'omu gwe bamanyi. But the village, a woman from the village, she's seated on the floor, looking after the baby, changing the baby like his own baby. The people of Kapchora, you deserve a medal, all of you. No wonder General was appointed one of you as the Secretary General. But you are good people. God bless you. Yeah, God bless you. So look after that lady, the sister to the director. She's also the director of the school. She's one of the leaders of this school which has a problem. So I don't want her to jump out of here. Yeah, you maintain her. If she can rest somewhere, she can get her something to make her rest a bit, let her rest. And maybe switch off her phone and she can rest. Otherwise, they mind her quite much. So the in-charge, thank you on behalf of my elder, Honorable Mulongo Simon, the Minister of Labour, and on behalf of the President of Uganda and the entire cabinet and government, we are grateful to the following hospitals. Mbalo Referral Hospital, which is now holding up to about 19 at the moment, to Muyembe Health Center in Bulambuli district, which is holding 3, Kaseren Health Center here in Tingei County on the slope, which is also holding like 16, but they're transferring 2 to Mbale, and then this one which is holding almost 61 are still alive, and also keeping the 21 bodies. I want to thank you kindly. God bless you. I will stay in touch. Let us go to Mbale and see the procedure on the kids who are telling, because one of the child had the brains came out, and then another one, the intestines came out. So we need to see how those procedures are being done to make sure we save those kids. God bless you all. Kitalo nnyo, kitalo nnyo, kitalo nnyo, kitalo nnyo nnyini ddala. Kizibu kya kukkiriza.
naye ng'abaana 20 bweddu ab'essomero lya King David Junior School Ndejje buli muzadde wooli tubasasiddeko nnyo. Gavumenti ya Uganda eyanukudde mu ngeri ya kuyimiriza trip zonna. Ministry ya Education omukulu Minister John Chrysostom Muyingo ayimiriza trip z'amasomero zonna. Ojja kujjukira nti accident eno weebeddewo nga wiiki ezisembye 2 twakafunamu accident 2 enzibu ennyo era ezaafiiriddemu abantu nga accident zino zaabadde era z'abaana b'amasomero abaabadde bagenda ku trip. Osobola okujjukira accident eyasembeddeyo ddala eyabaddewo ate yasooka yali ku leerwe train bwe yatomera embaasi y'essomero abaana baali bagenda ku trip. Then endala era still baabadde baana b'amasomero nga bagenda ku trip. Kati government okuyita mu Minister John Chrysostom Muyingo basuspendize trip zonna nti nga we bakola okunoonyereza trip zonna. Era gw'omuzadde alaba vidiyo eno towulira essomero lyo nga ligamba nti bagenda ku trip nga tonnawulira directive ya gavumenti yonna n'okkiriza omwana wo okugenda. Basoose ne babawera ne babayimiriza. By the time I have recorded this, it is the 17th of July 2026. Emyoyo gy'abagenzi Mukama agiramuze ekisa. Kale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honey Bites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero ba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honey Bites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 193636 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sidi Omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Sidi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sidi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala
ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.